namwaya lwapawano gwendese dijjejjako omutuuze omutemi w'ensonga asunsulire tutegeere buli kimu ekigenda mu maaso. Abadde ayogerera omusajja ebigambo bingi, omusajja yazze n'atereeza ensonga mbu ye kyamanyi ekyasinga obwawula kyekyo era ye tamanyi akubuzibu. Byonna tukola nti 50-50 oli wayogera nga tuleeta n'ono n'ayogera. Yagambye kyekyo. Sooka obuze ku bantu. Balamusiza ku banyabo ne bassebo kanswendi muli bulungi. Amanyi bampita kugezi be Jacob agakola sente DJ Jacob Mutuuze. Meya we Bunama Division ajja 2026 mundabiranga ddala. Era kansente video eno erina ekintu kyekiga okususa kulamu abagala okunyiiga munatusonyiwa manyize sirimba njaganya okwogera ebyamazima. Nteri mu bias. So akwena ze bias. Sirimba njaga point zange nga siri bias. Mubuuza nibeera bias. Kiba abantu bamanyi nina omutima omubi. Nze nina omutima omulungi ate ogwagaliza. Nina akabuuzo nga tugenda tano nina akabuuzo njagala okubuuza. Tugenda nnyo mu ddwaliro. Ne tuwulira yayidde caayo omukalu. Yalidde ebijanjaalo. Yayidde obuugi. Enkoko n'ennyama byo tebyokya. Twakula mu Uganda batuyigiriza naddala wetutuuka ku nkoko, nnyama, byennyanja era nga osooka obbirya nga bakkuba nga byebimu ku bintu byosembayo okulya ng'emmere eweddewo. Tebabigamba ku bijanjaalo, tebabigamba ku binyeebwa, tebabigamba ku buugi. So enkoko, ennyama, ekyennyanja birina value era n'oba obifumbye ewaka olabirawo ddala waliwo ekintu ekiki, waliwo akawoowo akabeerawo ak'enjawulo. So ebintu era kyova babikwata ng'akalira. Akalira okamanyi? Byokya naye babikwata ng'akalira. Tolaba akana akakuba sama ne kayiwa ennyama kola kavidiyo kakuba sama ne kagwa mu sepiriya y'ennyama ne kayiikira. Byokya naye byo tebitulendinga nnyo nga bijanjaalo. Ebijanjaalo byamuyoteza bujja obugi bamwokyeza amazzi gamwokyeza. Amata tegatera. Nze kati nze mu buto bwange amazzi ganjokya yonna ganjokya. Okitegeera nagera ku pako nga zakajjaawo nenjikona mu kugikona neyiika nenseerera nengagwamu. Anti wewe yanjira amazzi. Ngora mulanga gwaki. Bali mu kulwana. Naye nga twali waka. Kati wewe abali balwana. Kati oli mukulira obusungu n'akwata eseffuliya y'amazzi agayiira oli yageewoma gatuukira ku mugongo gwange. Bambi. Namala weeks ngezi nati nsiba akasambala saati. Nange wentu wenali. So ebijanjaalo byo birabe byo birina ensonyi. Kyoba ne kubuko tebabitwala. Kituufu. Naye ennyama eweebwa ekitiibwa. Eyokya. Kati ovola ne tutuga mu Idi. Bucha zonna zigakujjula nti ekijanjaalo kyo kijja kujja nga nvandiirwa. Mu makasa bagalina sene bijanjaalo nvandiirwa. Kyeya. Kantandike ne musajjawo Edikenzo Musuuza kana Kambata. Twabaddeko naye n'atangaaza kuzimu ku nsonga zo. Lwaki temukyayogera? Ayinza okubanga emyaka gy'amaze mu industry, emyaka gy'amaze naye. Bantu beesinga okumanya abaali bigwana kye. Kasembeza okumpula. Kaalya n'oli kamenyako. Muyinza n'okuba n'ebivulo ebimu ebyafunisa ssente omukulu muganda wange. Mwoli. Mufa ki ne Jacob? Nze sijja kulimba. Nze sijja kulimba. Nti nyina ekintu kyonna kyenfa ne Jacob. Era simanyi kinyinza kugamba because yali ku ttiimu yaffe nga tutambulira wamu. N'akeera ku makya ne wabaawo omukulu Masiku n'ategeka show mu kifo ye mwalowooza nti yali alina ogitegeka. Ndowooza yali Ambassador Victoria. Kaakano n'agamba lwaki ate Masiko akola mu kifo kyaffe ki? Kitegeera. Naye ng'ate bwe twakolawo omwaka ogwaggwa oli yagamba nti tewamukoledde era n'alipootinga nti watambudde mu ki
nze mu gurupu kyemba ŋŋamba nti waba abantu awo tewakutambulira bulungi naye nga waliwo ayataddewo muleka akole awo obuzibu bwe bwava kisegeera era nze ndowooza conversation okwogera nabo zakoma ku olwo I don't even know what's happening kubanga I'm very busy. Abantu b'empise nabo mu bintu bangi nga nawe bamuli n'abalala okisegeera bw'obanga oyagala okutambula mu nsi eno okukkirizizanga nti wekanagule tukisa olwokuliddekongaina kyemwogeramu akati mukama yebazi alhamdulillah abasiraamu tugamba alhamdulillah ekisookera ddala alimba kikyoyita obulimba alimba ekikulu mumulaba Eddie Kenzo mumulaba nga sita mumulaba nga atakola mistake mumulaba nga atasobya Eddie Kenzo alimba atya nze njagala nnyo okukozesa ekitabo ekitukuvu kye bayita Bayibuli kimpekaawo tokwata Bayibuli jja kuba ng'ogenda kulimba mpa ekitabo kitukuvu kinkozesa kye bayita Bayibuli mu bulamu bwange Bayibuli Qur'an tebagitikka Qur'an mugiteekako ebintu ebirala mu bulamu bwange ekitabo kino kinnwanidde entalo zemmanyi ne zisitamanyi ekitabo kino kyekimu ku bitabo byanzija ku street nenva okubeera street kid okutuuka okufuuka omuntu nenva mu bantu abasekererwa nenzira mu bantu abeegombesebwa mu bulamu bwange bina Eddie Kenzo byayogedde alimba byayogedde mu video nkutte ekitabo kino ngenda kasusa ka video abantu bakalabe ntwali tabu nkunnyonnyola ebyali mu gurupu kyali bwe kiti ng'okutte Bayibuli nga nkutte Bayibuli byonna byogenda okwogera byengenda okwogera mazima nga Katonda yampa omuka gw'okussa byengenda okwogera mazima meerere n'obukakafu mbuyina kubanga kwolwo bweba nga bifu anziko bwe kimu kye nnina kwolwo nakwata screenshot gyonna gye byetandika ne nzitereka nziyina nesobola zitya because conversation yali bantu bali mu ttiimu ya Eddie Kenzo kyali bwe kiti mu ttiimu eyo twatuuka ekiseera nga Eddie Kenzo bapromota bamukuba ne tugamba lwaki bapromota bayisaamu mwembi waffe amaaso nga naffe tulina ssente ezisobola okukola ki okutegeka ne tumugamba tugenda keera ku makya tukwate ssente tugende tutegeke tuzitekere mu nnyimba nzikubibwe nzi nga ntambula ekiro nga ne musuza tamanyi okimanyi nze natimbako baana okimanyi natimbako posta okitegeera ku Eddie Kenzo festival okimanyi ne Seebaka mu mbuzi yali ansasuddeku wadde n'ekikumi kale wetwamaliza Eddie Kenzo festival ambassador Eddie Kenzo naawe amasiko show weya amasiko show ambassador najja mu group n'abagamba naye bannange ffenna twakola lwaki mwasose kuwa amasiko nga naffe twakola basooka complaininga kuvanga show yakajja nga amasiko agyejimbyemu nti yategeka yennanyini show yakola ng'ate abaana abo zonna maini ng'ate abaana abo show yali yamugattegatte leeta kyoyina naye leeta kyoyina tukole kino n'okusasula city council posta ffe tazituwanga esente zetwakozesa tazituwanga obviously show erina okuggwa yalina okukwata sente z'abaana azibaddize tazituwanga bino byekugamba mazima mu meeting mwali mulaga Piper ye munyivu gyendi olw'ensonga ze nti natuuka mukulembeze sina kinali mukoledde Piper laga Piper si weno mwalimu Diiro mwalimu Beta mwalimu Iyani ow'emukono mwalimu Musuuza mwalimu ambassador mwalimu nze be bantu 7 ye Diiro be bantu 7 kati mu WhatsApp group omwo mwalimu abantu 8 mwalimu gwe bayita onani sono Dennis muganga Dennis yalimu
ate bamuteeka mu buteesi nga tumaze kugenda muki nga tunoonya strategy z'okukola Eddie Kenzo Festival. Ompulira wayajja n'apowalinga omutima gwe n'agamba awantu awo waali wange ne ku luli nze yakolawo mu vidiyo agamba nze yakolawo nze sikola nku wantu awo wagamba Masiko yakola wesajja kwogera Ambassador Big Talent yakola awantu awo mu kusookera ddala ne wamusala we wamusala n'aleta complaint namugamba muzeeyi wambadde so teyatamudde bulungi badde nsaba nkolewo n'awalala namugamba kukola kati oli n'asabawo ne bamuwaawo kati ye mpuliriza saagala oyogere bino ng'oli biased twogera mazima twogera mazima kati njagala omutwale mpola nga nze wenkunyonyola kati oli we yatuukira musuuza n'amugamba Masiko njagala kukola awantu wano ompulira musuuza n'amugamba kukolawo Ambassador ngati yali ayagalawo kubanga yakolawo ne ku luli nze sikulanga nawo Ambassador Big Talent tukitwala embugo tuwakolawo naye Ambassador yajja n'aleeta complaining watu wano bamusazi banfuninemu ewantu ewalala wuliriza kankuddira obuto Ambassador yakolawo teyafunawo nadde wa Kenzo n'amugamba muzeeyi shote kirambudde bulungi mbadde nsaba nkola awantu awalala naye akola owulira bamugamba kola byadde ebyo nno n'akolawo era nawe atatambula bulungi kati waddemu kukola sho endala kubanga nze nakola bundi bujjo Kagaddi Kasese Fort Portal n'awantu awalala buli muntu yali mu ttiimu yalina awantu wakola ng'okozesa sente zo buli kimu sawuni sente zo ompulira kati Ambassador najja mu group nagaba bannange waki mugabye sho ng'ate awantu awo waali wange musuza najja we yajja n'ayogera ebigambo bingi nnyo nze nenzija ne mugamba yi omuntu omu yavuddeyo n'acomplaining lwaki ate ffenafena otugasse namanyi mumala kweteesa eyo ne muloka musindikaano omuntu mu group ayogere ne muddamu ne mugamba nze seetaga kuyita muntu kugamba kintu eyo level sigiina bwe mba nina ekintu ng'okoze ekintu ekibi seetaga kutumira muntu nzija nagamba nti Kenzo ABCD si kirungi n'akomawo naganze temuntiisatiisa temumalako yayogera ebigambo bingi ebitali codeful ng'alinga nga alina bayase ey'enjawulo ku baana abo nze abaana nali mbalimu n'omu ku bo gwe bayita Ddiiro bamukubira eyo gye yakolesa sho lwakati ayagala kwogera mazima Ddiiro oyo gwakakoovu era namwewunya nnyo ng'atudde ku puroguramu akuba nze era amulwanirira eyakwatako ne sente zange ne mujja mu kkomera abantu bano ngende nanoonya omukomu banoonye nze kyonga buli muntu yena ali biased nange n'ensonga ze lwaki ali biased nange ate ensonga zo zikubuulira nga ziri personal nze kyanuma ku bimusuuza byonna byonna kwe kulumba management ne mbagamba ttiimu yamu ya Big Talent evuma omwana wange mbadde nsaba muvumenzi temuvuma ki beta nangamba ne school shooting zina fete tulina maanyi gatuula gogera n'abafaani balekera okuvuma omwana wo beta manager we Kenzo abaano beta abaira wano nebadde ne Kenzo beta teyabaddewo muganda wange te ekintu kitambulira mbulamu bwa Kenzo nga beta takimanyi katto munsinga mumanyi okuva ku A paka ku Z abantu bonna baali banvuma ku social media nga mbamanyi ba Big Talent nze sayina buzibu nze kunvuma it's okay to abuse me because I'm not perfect I'm not siri spiriya siri ki naye the innocent soul etaali mu bintu byaffe etabimanyi nabyo gy'olabye nga ntoba nayo neze nengamba oyo beta manager we ne mugamba abantu bavuma omwana wange nsaba oyogereko ne Kenzo agamba abantu be wakiri bavumenze nabave ku mwana wange statement gyanzemu yangamba ffe tetulina maanyi gwogera n'abafaani baffe naye ng'ate baba bagamba nti bagenda kukima Kenzo balina amaanyi bagakola ki agabayita agabagamba neebuuza nze watya nga nzijja mu kamera muno nevuma abaana bamusuuza owulira bulungi
mwali mwagala nze ntule butuuzi lwakwanga oli star mwali mwagala nze nsirike busisi tiimu y'envuma embuliza ku ttaka ekwatane ku mwana wange Igwe ng'oli we yali munywanyi wo wasobola okukubira beta wakubirako ku Kenzo muganda wange nkunyonya bino wammanga Kenzo y'omulaba leero abeera n'essimu eno enkya abeera n'essimu eno luli abeera n'essimu endala luli abeera n'essimu endala big talent vaawo kati kankubulika ebintu bingi byendabye mu big talent natuuka kugerako mu big talent omuntu omu nandabire nga nze nagamba gwokimya ekiwano nengamba Kenzo nze siri mu level ezo ate siri mu level esaaga wano nsaaga n'abantu aba bwe bakkiriza okusaaga nange nsaaga naawe nsaaga ne beta nsaaga ne producer yani by then omugayi bamutaani owa Pia Pounds abasigadde bonna bamirako baganda bo bono simanyi badde ne sibaani abo sisaaga nabo because they are below kunze gwonsaaga nange nonjerega sikuinako buzibu kuba nange nsobola okujerega naye omuntu simanyi dijjeewo talina waina lukusa kusaaga nange eyimirire mulyango nagamba egwe ng'otukedde ono yisewo ddembe ne mutule ne mugamba muganda wange yani oyo sijja mwogera ne mugamba muganda wange toddangamu okunnengeza ng'omanyiira ono gwolaba wano emyaka 15 emabega wali toli naye ne wano si wuwo wuwe n'abaana be bwe mba nzize wano nina ensonga zange zikoze ki Melissa Church so kino nkikunnyonnyola nga nkugamba kino muganda wange bina Kenzo byayogedde bya bulimba yayagadde kwetaasa kulaga nti naye mulungi nse mukubira engalo yes mulungi nse mukubira engalo nze byankugamba bya mazima n'obujulizi mbuyina yatuvuma ffenna naye yalaga takulinako buzibu omuganda agamba mbulya gw'oyita naye kubulira empisa bwe nkeera ku makya ani mukwano gw'ennyo Allah mu bantu ani mukwano gw'ennyo katugeze mu mboozi mukati nga wogiraba mumbozi mukati Duncan ye mukwano gw'ennyo naye nsobagana naawe ne tufuna obutakkaanya Duncan nadda ku awantu n'anvuma buli mba ndowooza kinze nenga gondaga nti gwe tokiriiko tokina ng'ate naawe olaba Duncan byakola big talent si bubiina bwakajja buzzi big talent erina abantu abali mu Canada America ne mu Uganda wano big talent erina obukulembeze bwayo bwenvumanga ng'emyaka yonna big talent okubaawo nange mbaddeko n'omukono gwentaddeko ng'omuntu yenna naategeera yandegambe okay tufunye obutakkaanya nze ne Jacob temumuvuma muleke nafuna obutakkaanya ne Bobi Wine nankubira essimu nankubira essimu mpuliriza ensobi gye nakola okukwata essimu eyo ogipostinga naye essimu eyo yannyamba obutakola bintu bya kisiru kubanga mu ssimu we yankubira mwajjiramu ebintu ebyandibadde binkema okufuuka ekisasala essaawa zino nandibadde ng'omu ku bantu abamuvuma essaawa zino okufuna ssente because yankubira essimu nga tugenda kukuwa ssente tukuteeka ku bantu bagenda okuvuma Bobi Wine wena posting essimu eyo teyaddamu kunkubira kyanyiiza Bobi Wine ninze ku lwange kyandeetera abantu obutaddamu kunvuma nekindeetera abantu ba State House obutakola ki obutankozesa nsobi nefuna n'emirembe mu mutima gwange nti abantu banvumanga Bobi Wine nankubisa nagamba nayoge bitwayoge nembipostinga abali balowooza nti bo oba kiki kyabaleeta obwaga nti ne Bobi Wine asobola okukola ki okugenda nange ku ssimu Kenzo kyeyandibadde akola kyandibadde kimu ddala ganto alina omutima omulungi nze kinali musaba agaba aba big talent baleme kuvuma omwana wange nze basobola okunvuma ng'omuntu bwe yagaana ekyo mugamba nja mufiirako watajje mwana wange mu bintu byabwe
nange nja kukola ki era natuuka ekyana gamba singa si maya n'abaana n'omwana oli omulala nandibadde nange mbavuvinga mu ntalo zange naye mpa ekitibwa leema mpa ekitibwa maama maya nsonga kisaabakwatako okitegeera kati bino byaddaawo napretendinga nti no ye muntu mulungi nze ndi mubi biki yes nze ndi mubi naye ndi mubi ng'onfukidde mubi ndi mulungi ng'onfukidde mulungi singa ye era ayagala bintu bino bikome yandibadde ayita ambassador big talent n'ayita nze nga ttiimu yonna weeri ne tutuula mu ofiisi ye n'agamba nange n'abawudde mu complaininga nga we yakolanga ompulira bulungi yabiraba nga bitambula n'asirika essimu gye nasobola okumayo okulala yakubira masiko n'akubira ne Ian nabagamba naye mulaba ebiri mu gurupu mulaba Jacob byali mukola binasemba era babimpereza ku simu ne mbitereka ompulira bulungi entabe yonna evaawo nze aleke kumpayiza nti nze yali ategeka sheeyo teyali nze nali nnwanirirako omwana gwe bayita ambasada kubanga twali mu meeting zigabana show ambasada yeesooka awantu awo si nze yeesookawo si nze yakolawo nze show eyanvirako n'obutakkanya neraga payipa yali yakagadi ye nga we yasirika kuba yakyogeddeko n'agamba ye yasirika kyova atakudde teyasirika nkuwadde example nganda mu mbozi yakati ani mukwano guno ngamba Duncan wabanga avuma nga afunye obutakkanya naawe oba tonvumye nze ebikola byakola mbimanyi public tebimanyi nti Kenza alinga nga President Museveni asobola okusirikira ekintu baminisita nebatandika okukola ebintu byebakola ninga ebyo bibatumye naye mu magezi teyasirika yasigala ng'akikola ng'agamba abantu be n'atomanga ne Dennis Muganzi nadda ku TikTok okulimbanga nti nze Jacobo simanyi biki ye Muganzi oyo tugenda myaka egiwera ebiri tusuubireyo okuddamu okwekwatako mu ngalo byonna biveewo nomanyi nze sirimba sisobola kunoonya Kenzo siri munoonya okuggyako ye nga nze gyendi saamusobya ye yansobya namukolera ne making sure nti show yeri successful ne sente nze nateeka mu sheeyo saazifuna nakwasibwa Ntebe road eno ogiteekako bana okusasula city council zonna nze yazisasula ku sente zange tezaali zize nga tugambe nti show eggwa bajja kukwata buli muntu bamudize ki teyazimpa namuleka bulesi okusirika siri musiru nze ansinga sente ansinga erinnya ansinga ebitiibwa but nze ndi muntu omu ne bayibuli eno nti siina budde nga waye waga nti ali bize sisobola kera kumakya kunoonya Kenzo era siri munoonya ku show zeyakuwanga wamusasulanga ez'okuyimba namusasulanga tekwaliko show yabwerere gye yankolera namusasulanga mbale manyi ekibiina bagaba show bino bimutamanyi Jacob sagala olimbe okutta omwana wange gwe nnina okuntwalako byonna bye nnina namusasulanga nkiddemu okutta omwana wange gwe nnina Mukama Katonda okuntwalako erinnya lyange na buli kimu kye nnina n'okufa enkya Kenzo namusasula kati osheba yabwerere kuba mugamba abayimbi bagawa show kati mulimu ebintu byenjogera ng'omuntu omulala ajja kudda abitapute mu ngeri yemu eb'endala nze siri abast ku Kenzo okufuna byafunye because gwe tomumanyi wa emyaka 2 emabega weri afaanana nze mumanyi yansanga nina erinnya ompulira yansanga nina erinnya nga ndi well established mu entertainment industry bw'oba oyagala kumanya Kenzo wajje yava buuza Big Eye oba buuza Aziza Azioni oba buuza Guy ali mu Amerika eyo era akola video za Azizi era abantu banyi balowooza oba ndi mukabadde ne Kenzo nsiba nkona mukabadde mu Kenzo bino bwa bulumi bwange nti yatuyisaamu amaaso yatuvoola nnyo singa nkuteera screenshot za Kenzo zeyayogera nibyayogedde awo ojaga Jacob ndi mutufu okuyomba njugazi wenabiteekayo olutalo nja ddugaziya nnyo nja kubeera ngaomuntu omunaafuusi ngaebyantuukako ku Bobi Wine yanyiigira okupostinga
omuli codinga n'okupostinga video eyo naye nze byanyamba kati wano we naabipostinga bajjaga ntu Jacob ndi munnanfuusi naye Kenzo yatuvumaavuma ffenna neze nemugwa naye gwe omusajja gwatuvuma muntu omu yekka yavuddeyo nakomplaini lwaki otugatta ffenna mwe mumala kutuuleeyo simanyi yayogera ebigambo bingi ne mugamba nze Kenzo seetaga kutuma muntu nga n'ekintu kinnuma mukuyomba mu WhatsApp wano mwalina we mumiitinga nga mwenna awamu we twakoma kubanga naye kyeyali ayagala wulira kyeyali ayagala wali obaddekaawo nga famire ye kwetamiddwa naye nga tasobola kugamba nti tukwetamiddwa wali obaddeka kale ngaoli mwana kati kankuwa picture y'omwana omuwala nga tusa emyaka egiwasibwa abeera waka talina mwana naye nga muzadde bamubuuza oletadde omusajja kati ye Kenzo kye yakola ye mwana oli ye muzadde oli statement ebina bye yayogera namubuuza ng'alinganga alina obusungu ku baana abo naye ng'abaana abo basula wabweru abaana abo bagenda mu mabaala abaana abo bamakinga sure nti buli luyimba olufuluma lutuuka ku muntu yennyini lwandituuseeko namubuuza gwe owulya nnyo essanyu omuntu okukubira esimu nagamba nze gundi bampadde ekitanda saa kunkusasulira bbiiru waki omuntu tomuganda omanyi kale nyimbira $20,000 gw'oli muganda wange njagala ompe sente z'amafuta kati onfunye kati half y'essente ezo esigadde ozikolemu bizinesi ozikolemu proti ozikolemu ekintu namugamba nti no Kenzo namukolamu kino nakkiriza. It was my idea. Awo wenkubuuliza mu bulamu bwo bwonna tolina kirungi kyafuna mu Kenzo? Nze kenyini nze yavaayo ne nkugamba mu bayimbi abaali bampaddeko ssente yali Kenzo. Sinze yakyogera. Nze bwe maafunye ekintu ku muntu nkitendereza nkisuuta because mba nkifunye. Nze kenyini yakuvaayo ne nkugamba Kenzo emiyimbi yasooka okumpako omutwalo gwa $1. Niki kindemesa kukubutu kwogera nsobi ze yankola onfuna nti gwe okunsindikira amajego ga Nnumbe nga format gy'olimu nange ngimanyi gy'okozesa gy'obadde okozesa ekintu kyali simple nnyo okuyita tiimu eyo nga watuyita nga tugenda mu kukola concert oba nga tugenda kukola the Road to Edkenzo Festival n'ogaba bannange tugenda kukola Road to Edkenzo Festival saga jiwa wa promoter mwina sente ezitegeka buli mwana nagamba nze nina n'obabuuza osobola wa nze nsobola gundi buli muntu n'ayogera ne Beta bali bamuwadde manager we Beta natukise nagamba sigera kuteeka sina sente fene tuzezimbamu yali nze Masiko Ian Raga Piper Diro Ambassador the Big Talent yefe twoyimba mu shows Road to Edkenzo zona zozo walaba okuva ku poster okusasula biki obulango ku TV fe ninga tumusasula ninga tegese fena nti ku festival wanavayo kasente ali twocha atuwadde twaveyo buli muntu adda ku drawing board ngana tusuza awedde kati bannange mistakes zitwazudde mu show yabadde ABCD EFG tuzitereze kakati tugenda mu festival gwe tukwasiza Ntebe Road simanyi mulimu wawarukaga wani wonna eyo gwe ino kumakinga sure nti banners zonna zigenda ne poster ne bagamba it's okay. Ambassador Diro ne bamuwa, Ambassador Big Talent ne bamuwa, buli muntu ne bamuwa, ne Masiko ne bamuwa, ne guno we mukono ne bamuwa. But show ezagwa ng'alaba okukwata sente zituwa zitukoleredde wali obuzibu nti esente ziyafuna nga zalina okutusasula zitwakolera ebintu byaffe zizaleta ye okukira mu makyo okubeera biased gye tuli. Duncan kyayogera kituufu nti kyaki kubimu ku byobugagga byo kuliko amanyi gake n'esente ze wafuna nedda ssebo ne Duncan munoonyi kati nki gutogerako mu Duncan tali mu financial zange
Kanchikudiremu. Okimanyi Duncan yakyawagala ne Kenzo ze yakera mu kyokuzzayo Duncan wa Kenzo. Recently, utwali tukolanga ne Duncan wano. Kenzo yamuyita. Namugabe yamugamba kyova tukyakola na Kenzo. Tukyakola na Duncan. Namugamba munkube eyo biki bisimanyi biki. Awo kuno ne bagibba. Yabajibba bagikola ki? Chano yo. Nevaako. Duncan nagetinga busy. Gutosoma. Yali busy ng'omuntu omulala. It's okay. Duncan nze mwa respect kwa chali wange. Amanyi okuva ku N nange ne amanyi okuva ku paka ku Z. Ne mu byobugagga byange. Mu byobugagga byange. Tekuliko kintu kya Kenzo wadde nekyo. Nonye Duncan kuba yakyogedde. Njagala mugambe, njagala Duncan agento nti ebyobugagga bya Jacobo A kuliko kino wekiti Kenzo yakimuwa. Kuba yakyogedde. Mpulira bulungi. Ayinza okubanga emyaka gy'amaze mu industry emyaka gy'emaze naye. Bantu bensinga okumanya abaali mikwano gye era nga kalya n'oli kamenyako. Nniza n'okuba n'ebivulo ebimu ebyafunisa ssente omukulu muganda wange mwoli. Kati awo alimbye kanti kunnyonnyole. Kenzo inamuteekako Emityana ne bakuba eggombolola n'ensasula milioni zaali 48. Babanga Duncan ddala w'amazima. Nga ddala w'amazima. Ekyo twagirimba binene Duncan. Duncan munoonye. Babanga show benjogera njagala obimugambe. Twakola show ne Eddie Kenzo Emityana. Kenzo n'afuna show kola olunaku n'agenda wabweru. N'agamba agenda kulinnya nnyenya akomewo teyakomawo. Ne bakuba ebintu by'abantu byonna. N'enkwata ssente. Duncan nze yazisasula. Milioni zaali 48. Bakuba ebintu by'eggombolola byonna abantu baliyirira nze yasasula. Si Kenzo. Because namugamba Kenzo ngenda kosa ddembe okulanga tugenda Mityana onaku weruti. Ne balu saving. Nitandika okukola posta. Nga bakimanyi. Nakalango n'akampa. Natuuka ekiseera management n'egamba atulina show yetu oba yali Ethiopia. Batwa sente simanyi bajjali mitwalo. Oba waliwo omuntu emitwalo 5 simanyi. Nankubira simu n'agamba Jacob. Ngenda kulinnya ngenda Ethiopia nkikube malenzi gye eyo nkikube. Nimugamba olimba. Twanda tufuna replacement yo nga bukyali. Naganja kimakinga. Busanyimika tuyogere ne kamiliyoni. Bakuba ebintu by'abantu. Ninsasula sente zonna. Obadde okimanyi? Nongambe Duncan akimanyi. Mukubire. Era Duncan ngenda munoonya. Mukubire. Kamukubire. Ngenda munoonya. Onjaga naye omunoonye. Njagala naye omunoonye. Tuzipoze tatani? Melissa. Duncan tata Melissa. Tata mulungi. Kata jogeddemu muwalawo. Tajja kwata. Era wanaakwata njamuka kasante omusajja. Nedda sebo atunula saa zino aba atunula. Mumanyi entambula yengi manyi byalambe manyi. Duncan tasobola kumbula wantu nga mwagala. Nga nange watisosola mubula nga njagala. Nga tuba ku Kenzo bino byonna bigenda kukoma ddi. Byakoma mu masaza obizu kusobuzukusi. Duncan yabuuza kibuuzo. Naga obuzibu buliwa. Oli n'alimba. Yatangazizza ensonga. Yalimbye. Tiyatangazizza. Nakulaga nti ye tali wiringi. Ayinige gyayogeddemu ng'anyoomula nze ndi bize nnyo. Yagambye ati ndamupulingira akantu ako. Nateekamu ne Allah. Fe abasiraamu tugamba. Yeeta nkewulirire. Nze sijja kulimba nti nyina ekintu kyonna kyenfa ne Jacob. Era simanyi na kyenyinza kugamba because yali ku ttiimu yaffe nga tutambulira wamu. N'akeera ku makya ne wabaawo omukulu Masiko. N'ategeka show mu kifo ye mwalowooza nti yali alina ogitegeka. Ebyo naalimba.
sinze yali ambassador big talent sikera nko kumacha kuvayo mugantu munango manyi njaga kutegeka abantu wano yali ambassador big talent yavayo neyogera ko njaga kuteka ngane masikota na bakulooza kufuna kirowoozo ate wantu gwa musala nakumpinga ono yani badde ayogera mazima nagamba nti nze agambye nti yewe yali walowooza walina okutegeka si nze yali ambassador big talent kakani nagamba lwaki ate masika akola mu kifo kyaffe biki kitegeera naye ng'ate bwe twakolawo omwaka ogwaggwa oli yagamba nti tewamukoledde era n'alipootinga nti tewatambudde buki nze mu gurupu kyenva ŋŋamba nti bw'aba abantu awo tewakutambulira bulungi naye nga waliwo ayagaddewo muleka era alimba mu gurupu teyakyogera yajja n'avuma buvumi yajja n'ayomba buyombi mu group yayogera mbu bino byayogera teyabyogerako muganange bino byayogera wano teyabyogerako teyalina bwe yagenda abantu atule atese oba ayogere yatukira mu kuyomba buyombi n'agamba ngawe tutayinaako kakwate ku brandi ye mu bigambo bye si byange kyokotereze ate weeringa ekinakati kirimu gundi simanyi ndinamu pono lwaki otekamu password nyingi awo obuzibu bwe bwava bisegera era nze ndowooza conversation okwogera nabo zakoma ku olwo I don't even know zakoma ku olwo kituufu nze nanyega left mu group wananyega nze yali asobezza ate mwavamu muyombi nze yali asobezza naye si yomba yali ayomba si nze yali asobezza ye yali asobezza ye head wa group eyo by the way twegabanya ebitiibwa nga ye CEO wa big talent chairman nze yali vice okitegeera twali twegabanyiza ebitiibwa nga ye bosi waffe kati bosi wabanga akenda kumakyakuyomberere mu group omunonya kwogera kinaye simula ekintu kyo oba boss osobola okunoonya bosi wakwogera naye ng'akuvumidde mu group what's happening kubanga I'm very busy he's very busy ku baana bamuleze abefiiriza for 20 years back he's very busy tali busy binene biro kati kankubulire sande badde nga ndi wano naye do respect you ndoli muna mawulire akoze erinnya olikoze ekigeza ntuula na muntu mukyamu tamanyi kikyali olamu awa zange zenina nsobola okufiisayo awe mu babbiri nenjogera naawe kyogera nze siri busy because I value you nkuwa value because nkumanyi mpa value abantu because ncha simanyi kigenda kukeera macha kubeera omuntu n'obanga oli busy otya mulimu abantu botalina kubeerera ku busy omuntu ng'akumanyi ndyayo tumbeera nko busy nze nagamba nze ambassador Laga Piper yannyingira navaayo nenjogera ebintu amazima naganyigira nagattako naye ebintu ebirala Davicom bye yakola n'omuntu anesimbyeko navaayo n'abiwagira ninga bino Davicom bye yakola byali bya bulimba Laga Piper agamba simunyambangako bukyanga njja kubwa chairman ninga ate nali muyambyeko gutali gumu gutali ebira kankusalamu ekirimi ku ekyo okulira kitundu ki Bunamwa division Piper waawa simanyi Makindi oba Natete simanyi Bunamwa division kati gwe mu kitundu gy'otabera yagala bakuyambe batya Piper bebamu ku bantu benakozesa mu kalulu ompulira bebamu ku bantu abanyamba mu kalulu nze siri MP tinfuna milioni 40 toli mu 7 buliriza ntinfuna milioni 40 omwezi ndi division chairperson aina budget ya division ekolebwa council etakolebwa nze
omulimu gwange omukulu nnyo okubeera ku division kwe kumakinga sure nti emirimu gya gavumenti n'emirimu gya kansa gitambula bulungi. Nze kalaba wa gavumenti ya President Museveni ku division nti ebintu batadde mu kanso biyita. Kati ambassador era ayagala Laga Pepe era ayagala mufunire ekintu ne munyonyola nti ku level gye tuliko sisobola macha kufunira kintu because yange byobufuzi bikola ki biga buyizi niba Museveni abona bonna okulaba bwatuusaawo babaleera bulezi abantu abaleera batuuka gye baatuuka kyova nto baana bagundi be bali mu bifo ebyo ebyenjawulo namuwa picture wetu ye yanyega bunyizi nzirayo ku statement ya Kenzo nze nkugambe bubanga omanyi omuntu ng'omuntu mumanyi tomubeera nko busy. Nze kizibu nnyo mu bulamu bwange okusanga omuntu nanga ajja kuboyematira okujjako omuntu ng'ali distance nga tandabangako tamitingako physically. Nze nekiza naawe embeera waliwo abantu mu biseera byakalulu bagamba gweotajja ne tujja kuwa kalulu nabaga nsengenda kujjawo naye Katonda agenda kubeera nange nja kkalya paka tesirinyangawo omanya kyesirinnyangawo omanye mulimu omuntu ayagala okumanyiira okulengeza naye nange n'omulaga nti Yesu ayagala kunnengeza naye nange nsobola okukulengeza naye mundengeza eri profession nti nakwesonyiwa kankulabe bulabi. Yes, you can be busy okutali musango because bulamu bwo naye mulimu ekintu kimu kyolaba nojjukiramu emabega noga kale fena tuli bantu bakulu tusobya katujjukiremu emabega ambassador big talent Diro Laga Piper bani bamasiko wakisiddamu ne tutuula ne babuuza bannange wawa going wrong lwaki wali oleeta concert yo watuyita ffenna otwebuuza olinganda gango mwagala Kenzo yalabayita si kyenkugambye nze alwadde mu butampita simwinaako buzibu era saagala mpita n'okumpita ali busy nange ngezako kunnyonnyola simanyi oba byennyonnyola obitegeera mbitegeera bulungi abitegeera byengezako munnyonnyola kati oyagala ate ono byendi mu kwogera bigambo bya Kenzo nawe obwedde okuleyinga kimu ku kimu kati ali busy abeere busy bwe simwinaako buzibu abeere busy bwe naye alekera okuzanya good cop bad cop alekera okugamba mu public nti mulungi kati awo yalaze nti yeye atalina buzibu ne kati nze mu bantu abo n'omusanvu bali mu ttiimu nze kakasa okugera kubanga kiri ku nze bale basigadde bagamba igwe because bamweguya balina ensonga zaabwe lwaki bamweguya abamu abasasulira amalwaliro gye bajjanjalibibwa nze tansasulira amalwaliro kati balina omweguya tosobola kera macha mu buli ansobiize entuufu because waliwo omuwala gwe yagobaawo n'amulangira mulogo simanyi biki naye kati yamukomyawo naye nga ebigambo byeyamwogerera mu public nga abyogera naye ng'avaayo n'amulaga yabyogera oba ye ompise musiru ye omuwala yavaayo bwebali bagamba mbu yali amuloga yagenda mu ssaba ebyo babaire tubigenda mu story mpanvu kubanga nayo mbambi yaddayo tubireke ate ali soft anyiga mangu ate niye yabiwuliranga nze just nkuwadde picture nti at times mulimu abantu bolina okukkanya nabo nemwawukana nga emitima gyamwe gyonna gikoze ki okitegeera nze kyamunyiza kiri ekintu ekyo ttiimu ye kuvuma mwana wange kyokka tuve Kenzo njagala tumuviireko ddala n'azawe Kenzo yavaayo n'asaba debate azawe amunnyonnyola azawe kyakomplainingako ekya federation azawe yabadde ku TV yabadde ku kasuku embasi erabidde yabadde kasuku layo n'agamba ye debate ajagala naye ajagala bagende wansi mu ghetto buli omu bakoleyo ki mu ghetto mbu n'abaana ba ghetto awo beegatte mu debate nga babuuza ebibuuzo Kenzo yabadde ku NBS debate n'agamba nti sazizaamu olw'ensonga ye debate gy'ayagala si yagenda mu ghetto yayagala azawe atule wali Kenzo atule wano buli omu ayogera ensonga ye kati kankunnyonnyole about Eddie Kenzo
Eddie Kenzo abonyebonye nnyo mu ndongo okusinga Azawi. Eddie Kenzo awadde platform Azawi yetamuwanga platform n'omunogo. Eddie Kenzo yasembeza Azawi. Azawi tamusembeza mu muntu n'omunogo. Azawi kyali wange. Eddie Kenzo si kyali wange. Ninkugamba ekintu ki black and white. Oyo president wa Negina yefiiriza shows eziri mu mitwalo nga 15 egya dola okukola ebintu byalimu wadde yamala n'azifuna mu ngeri emu endala naye Azawi kyalina okukkiriza nti ensi gy'ayogerako si yeeno. Yes, aga mwana wa ghetto. Omwana wa ghetto mu Uganda Ennankulabi yaweerezanga caayi bikoze bite biname story nga ajogera. Nekenzo mwana wa ghetto. Nekenzo byakoze nga bikola abana ba ghetto bingi. Kwa sipisi PR we byogerera. Ne tulina okukkiriza amazima nti yes wadde Kenzo wambwa alina kyakozeemu kimu ba bibiri ekiga okuyamba abazzukulu ba Azawi okulya ku music we. Yes Kenzo nze kugamba kintu kimu kyokka senga Kenzo Bobi Wine amukima Entebbe sesaazo Kenzo se advisor President Museveni. Senga Kenzo abanayoga tebamugamba nti yaliya nga talyanga oyo omwana bamutirako essente milioni nga 8 mu campaign eziwedde. Kenzo oyo naye nga twetaaga oposting ekifaananyi kya President Museveni tukusasule ng'afunye obutakanyawo ne Bobi Wine naye nga agenda nnyo kunyikira. Yabagamba sijja kupostinga kintu wadde n'ekyo ekya President Museveni sente n'azerekereza. Naye kyasinga omunyiizanga kwe kujja eno ng'abantu bamugamba olya sente mu State House nga tetazirya ko ye kanziriire ddala mu lwatu mutegeere ate mwenye mugenda kunkola kubanga ne shows ayimba ennaku zino ntono naye ali ku musala bamusasula si kyokka gugamba afuna sente za advisor bokaboka gumanyi sente meka zaafuna oyo Kenzo ayinza okubanga omwezi mu gavumenti afuna ng'emitwalo ng'esatu egya dola. Yes eyingiza sente bikira nti ye Kenzo kati Azawi ensonga ze ntuufu mu ngeri emu endala naye Kenzo amunenya wa bwereere atya. Kenzo talina maanyi gatereeza sisitimu eyo nga teekutte kuba ali mu buyinza oba oyagala oba toyagala. Ate ffenna tunagamba tetujja basemberera ffenna tujja basemberera tujja kutuuka ekiseera ng'abantu abo betujja okusemberera batereddewo abantu abatamanyi ngeri ki nabulamu bwaffe gye butambulamu. For example abantu bonna bali mu UPRS ogenda banoonyerezaako nga balina akakwate ku bantu abayamba President Museveni. Abantu abali mu UPRS bafuna sente nnyingi okusinga bananye kuyimba. Abantu abali mu UPRS balengeza abayimbi katanagiro kitereeza gwe tekikwasa nnaku okusanga Sebatta Badane Mugula abalwanirira endongo eno okubeera ennungi nga bali mu takisi naye nga abali esente zaabwe si bayimbi tebayiyangako bali mu UPRS bazirya kati Kenzo yagezako kukola ki? Kenzo yagezako kulwanako kutereeza. For that more credit yerekereza okuyitinga n'okulwana n'entalo z'aba Diamond Platinum najja mu level okuba nti atereeza obukadde bwe era obukadde bwe yabutereeza n'amagye kati agenda gafuna n'abazzukulu be bajja gafuna ne problem eri emu yokka kuduula. Duula atya Kenzo mu statement se zennyini ebigambo byogedde yabyogeddeko nti ng'alaga abamunenya okulagana ne gavumenti bamunenyeza bwereere olw'ensonga talina ngeri gy'agenda tereezaamu industry nga takolaganye n'abantu. Awo wonna namutuufu anti Azawi ate bamunenya awo wonna namutuufu naye awo wonna namutuufu naye ekyo tulina okukkiriza kiri ekintu kimu kyokka nti abantu twasuming abantu abatagala President Museveni we are assuming nti ebitundu 10 ku bannayuganda bali mu Uganda ebitundu 9 tebyagala President Museveni we are assuming era twagana okukkiriza nti omuntu gwe bagamba president omuntu gwe bagamba nti president ye fountain of honor ng'oyagala okuyisawo ekintu kyonna mu gavumenti eno
olina kusooka okugondera kuvunnamira President Museveni osobola okiyisaawo. Ensobi erimu ekyo nti okukudaala kwe kukwata omuntu gwe bakkiririzamu bano ekinaana be tusuubira n'omulaga ati nti ebuzibu bwammwe mmwe obutafuna bye mufuna mu gavumenti gye mukola ki gye muwagira. Onfuna point yange. Kenzo ebyo byonna byakola statement ze weyakera mu makina agamba Bobi Wine yakoze byazayogera ku Bobi Wine. Omuntu yenna omulema awa wansi omunaku aba asuubira kintu kimu kyokka ki nti byonna byakola abikola kulwanyisa ani Bobi Wine. Kyova olaba nti azawe byonna abyogera ebyo okusinziira ku bintu byajja akola ki. Ati tuli mukadde ak'abantu okwegula posti za Bobi Wine, okwegula ebifaananyi bya Bobi Wine, okwegula obuganzi mu bantu ninga tayogera kuva ku lo ku mutima ni just ngayogera propaganda we afune kuwabeera atwendingeko somewhere. Kanko ekyo okulabirako fena tumanya Ivan Ntale mumanyi bulungi Swangs Avenue bafuna obutakaye na Ivan Ntale ne bamugamba tuddangamu okuyimba ennyimba zaffe tuddangamu zipostinga ne batuuka ekiseera bamugondezaamu ku bintu ebimu. Ivan Ntale ziga ntayimba gyali ayimba niyo manyi nti propaganda gwe bateeka mu system y'endongo akuba Ivan Ntale. Kati Musuuzo oli president wa Nigina byagezaako oguidinga nti noobanga ofunye obutakkaanya ne presenter dijja jja kukuba ofune ssente. Naye mainstream tekubye social media ejja kukuba ofune ssente. Nze simwagala Musuuza naye obanga akola ekintu ekyamazima soga nti ki manyi tali ku side gye mpagira but end of the day ekintu kiba kya black and white nga mazima galina okuba ki alwanira copyright yasalawo yefiirize shows zonna asobola okutereeza endongo naye wakubanga ekinnuma mu byonna ebyo ate babbiddemu nnyo niga babasenezaamu wa musolo era namugudde byayogedde awo byonna byayogedde mu vidiyo eyo gye mwabadde tosobola kera makya kuŋŋamba olina amakaago gavumenti ne mufuna hoteeri bwe musula bwe muteeseza bwe mukola biki bwe mwegattira bwe mukola byekisiru byonna byonna by'omanyi ku hoteeri bagiyita batya eyo hoteeri bagiyita batya alu eyo okitegeera nga mulina amaka asembayo okufuna sente ntini mu kivula afuna emitwalo kakadde kamu oba emitwalo aga naye ne mukuba biiru abannayuganda eri mu biliyoni gye mwakozesa mwe mukweyagala mukulya kwammwe mukola okitegeera nti omuntu alumirirwa eggwanga ye muntu aga nti eggwanga lyendimu teririna bulungi ssente. Katukola kyonna kyetusobola okuba nti tutereza industry mu ngeri emu oba endala si mu ngeri bakitata mu Luganda. Omanyi omuntu wasanga osukaali natanga kumukosa nnyo bakita bate ekyo mu Luganda walina ekintu kyo okudiibuuda. Shiba alina luumu awo Kenzo alina luumu awo bonna abali mu federation balina luumu awo bakkirizibwa okujja ne beebakawo ne bakola byonna byebakola essente ne bazisindikira wekikwatako n'asasula zivaawa ziva mu parliament ngeziyisiza za muwi wa musolo. Otubalansinga debate eno eri okay kuba bakitaddewo ku bantu ababiri abo debate teba si ya kuyimba si ya music kataza wajja kujja nti abantu banyigirizibwa mmwe baba wadde sente za gundi because ekintu akirabira mu distance yagano kiyingiramu n'ensonga zaffe zagano kyolabira distance tosobola kumanya nkisasanye zaayo. Manyi naliko mu meeting musali n'agamba federation bagiwa ssente zonna baazirya tebayinaawo kyokka namulabye ng'ali mu vidiyo yamwawo ng'alimba nti omayinawo ki ssente era nsaba mwembozi mukati mugende mulabe ebitabo byabwe ne ku account mugendereyo ddala simbit ku account y'ebitabo ne account agibawe kubanga fund ziri public wano mu bunamwayo osobola okujja n'okukwata account ya division n'olaba sente meka ziriko ne account agirayo mundabeko sente meka ziriko. Essente ezo zaali zakwokya ani ayogera ennyo
gundi twetaka kulwanyisa Bobi Wine akendezeemu kubanga atukubye twali akiruddu bla 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 ali bali kansirike nemekwogera bingi ojaga nti n'omutima omubi nga tova ku bantu abo azawi kompleni ze zaali Kenzo mutuufu oba tayagadde soka kuwa Kenzo budi azawi statement ze musically tezigatta zitya statement za azawi za nsi yonna lwakwanga yeerimbise mu tuluba lya music nze ndi ku division 1 PDM sene ziva mu government ziweebwa abantu ziweebwa emiruka abali mu bantu mbonamwaya buli sekita ezisinga obungi zafuna obuyambi obw'enjawulo n'abasawo baafuna ne bamakalika baafuna okitegeera abaali abagezi baafunamu ne bananyina mabaala baafuna by the way abaali abagezi baafunamu abaali abasiru za buli effe abaali abasiru tetwafunamu kusendeza abapromota baziwulira abaali abagezi baafuna nze saafuna abaali abagezi baazigula amayumba bawasa abakazi kwali gavumenti yakwata sene ndatiko ziziza mu bantu batandika okuddamu okubeera ki nekwata sene neziwa promota neziwa abayimbi kati azawo ye kyekimuluma nange ekinuma kikino tedikizo abayimbi bayimbira milioni 10 nezo kwaga bakutte bakuwadde sente biliyoni nogamba parliamenti okuva we twatuula twadde tukozesa hoteeri eno etubanja akawumbi sincerely speaking bwogera okutunyamu akawumbi bakatemyetemye batya twasulangawo twakolengawo semina wetubeera discussing emmere twalyanga sente weziti akola tiyo ndi omunauganda ali ewansi atakola oyo munauganda wansi atafunanga akadde ka PDM naye gwe akola bw'olinya ku nnyonyi okola bw'ogenda ku mukolo bakusasula n'otwala ne zino ezandibadde ziyamba oli kati pointi yazaali weeri awo naye azaali neyeerabira nti mu nsi muno omukujjukujju akola ki mpuliriza omukujjukujju akola ki tukkirize tugaane Uganda si South Africa twogera ku musajja gwe bayita President Museveni dikiteeta nakyemalira abadde mu bukulembeze ng'azawe tanabakuzaalibwa ng'azawe tanakola ki ereko Minister of Defense najja n'afuuka president abantu bakompeyalinga nnyo Uganda ku South Africa. South Africa lyamugwira nga muzungu atutte ebyomunnansi byonna kikimu ekyali wa Mugabe. Kati aba South Africa abayimbi ne bakozesa eddoboozi yaabwe mu kuyimba nga bagumya bannansi baabwe nga babuulira bannaye musituke mukola kyonna kye mukola naye onali bagamba se Munnayuganda mbu naye nze manyi muki Munnayuganda gwe tulanyisa okukola ki okuvaako omulanyisa otya okuvaako kyekibuuzo ekiriwo naye tusaakira mati noonoyimba ennyimba 15 noonokola ki era ajja bitunu yabirika waddembe ogamba tulimba lukubibwe oba terukubibwa muganda wange mukulonda ajjako Facebook n'omukola ki don't joke with what we call fountain of honor. Tojokinganga ekintu ekiyitibwa entebe y'aba president. Asookera mu makina agamba saagala YouTube channel, saagala Facebook, saagala TikTok, buli kimu nakibanninga mu Uganda ne kiba. Ale nga tulina ojja mugaanira. Kuba constitution ya Uganda emuwa obuyinza okukola bukyayaga okutangira ensi ye okubbira. Ensonga ki muntu ali mu ntebe yo ku making sure nti buli Munnayuganda afuna emirembe. Ompulira kati waddembe noonozimba ennyimba 10 n'agamba KFM temukuba luyimba olwo ne kiba. N'agamba ne ndenda temukuba olaba ggala leediyo ya Kabaka kyalonga nti azaba asinga Kabaka
Kaka Mwenda Muntebe omumanyi akwata kyakusatu mu bantu abalina amaloboozi mu Uganda. Kati olaba agala leediyo ya Kabaka, leediyo ya Kabaka oyo eyakeera ku makya n'amuwa obubuddamu nabeera mu ntebe gy'alimu eyo. Olaba agiggala ne mukaayana ng'asirise paka bagamba gujja ng'otule wano tudiscussing va mu politics tokola ABCD tontabaala sikutabaala.